no Brita wafuluma nga Rita omuyingiza. Tetwawula mukazi na malaya. Ani kuombea ni yali malaya yao. Brita yali mukazi wange. Aha. Kati oba oli ate wayogera oli amanye yali malaya. Ate malaya omuwe ebirabo. Ebirabo babikaka teze yabimuwa mubuzo banze yabimuwa. Ze mu bintu gwe nawe ekirabo nga kiva ku mutima yali omu. Brita. Yali Brita. Ekigezo lwali ozanyisa muzanyisi. Oli yabimuwa yali mukwano gwange yamusalirawo naye mbwa afune ekirabo. Abakwano bagamba kijalabika bubi. Kati awo ate byayogera babisimanyi. Brita yatulako wadde maka wadde yajjanga bya wiki banga bamuwuba nga agenda. It's a Monday. Never Monday cousin. Mama ng'osula wangi yo watomanyi what about Tuesday? You wasizo wamazena kuma. Just mbade manyi Tuesday. Lwaki? Simanyi. Yosula wangi. Akati nedda mbade my just Sunday. John Monday. Lero wanti waliyo I thought lero waliyo band. Kalugobera ngononya wabera bintu webi. Waliyo gentula every day. Kubandi. Anyway, tuli ku The Truth Media, go subscribe, follow. Dine Brita mukomeza omulundi ogwokubiri. One for one reason. Omanyi lwaki nkomezaawo. Right. Mwatandise olutalo. Omusajja bamugoba ku mulimu ku lwammwe. Mwagobye omusajja ku mulimu. Kyekisooka. That was not good. Musajja ki? Mwevuma wayendera mu nyumba y'omusajja. Musajja ki? Atani Owen gwe njogerako. Naendera mu nyumba ye? Niye banange ate Dayasi olutalo gwe yalusuubudde. Dayasi nali wano luli eri. Saayogerako oyo muwala. Nageza laba mutudde mbozo yonna eri kunze. Interview eri kunze. Wamwogerako indirectly. How? I talked about another one. Ate yali oyo namukadde. Gwe nayogerako. Ate bambi even I didn't even say the name out. Nti oba njogere nti oba yani oba nagamba second hand bichi. Kati ya Rita ogamba ye. Ne namukadde naye yamwogeddeko. Ye yamwogeddeko naye wala bananga muri kuliko n'omukadde. Olina emyaka emeka? Kwani temunaweza 30 mwenna. Bana by the way. Ni muri mu ntalo lwala. Seri muntu wa ntalo mu kikazi. Wagenda n'olwanirayo. Omusajja ng'omufukidde akayinja. N'ovuma omusajja oli mukyafu tolongo tugende mpola. Ekisooka interview na wajiwulidde. Nagirabye yes naye obudde lwaki mwamaliddeko nnyo obudde. Nze ate nga sawumba malirako. No. Nze yabada nyuza relationship yasinga omutawaanya. Era omuntu yasinga omutawaanya mu relationship. But I didn't say that nze sagama konti Rita yantawaanya. Naye yavuddeyo olutalo ne mulutandika n'omusudiya n'antandikako. Wagambye mbu munaye obufumbo mwali mu bufumbo ne bwa bbaawo naye Brita akwekokola. Namwekokolako wali omwekokola. Wagamba wavaawo ng'ovaawo omusajja aleeta abakazi. Abakazi. Y'omu ku bakazi gwe baleeta. Nagamba konti Rita. Kalate ye mu interview yakwekokolera ddala. Wali mukyafu. Waleke nyumba interview najirabye. Nenze kati Rita. Kati nze kumwogerako kati. Rita. Bagera ko mabuta kuleta. Abantandikirewo. Kati Rita by the way nze mbadde sikulinako obuzibu naye tosava eri nodda ku mwana wa muno n'omwogerako kasasiro nga takuliiko. Nze Rita mbadde simulinako. Rita bagenda omukwana nga bakugobye. Story eri bweti. Wotegera nti bamuwasizza nodda. Omusajja yasooka kwana nze. Yes. Nga yakyogedde. Nga omanya abasajja bakwana n'akwana omuwala omulala. Era ne period gye twayawukaniramu kumpi yeemu neya Rita. Ate nze byosala nabyogera. Nze bannaye olaba abantu abatukwana balaba bino ebintu. Kati omusajja gwe twalinga tuliko owedda atabirinaako gwe tuzza kati. Bamukuba ku mulimu kati awo yafumbirwa.
lwammwe nze nzize kwogera ku Rita. mbu lwammwe Rita omusajja mbu ali mu Rita maka ga ekisooka nga musajja we ate yakyogedde nti ono yeekwanira abasajja. namukadde ajja muvuddeyo banga mukyali era w'omusajja Rita olwedde bwe yali abivuddemu. omukadde we yajjira nga nze abirimu. mwene mwogera ku mukadde ono yenkana ati Omukadde nze bambi simuliiko. no sigamye nti omuliko ngamba yenkana oti Just mukulu era. akuzaala Mukulu. akuzaala kwayo tayagambye amuzaala Mukulu naye nze saagala nnyo kwokya abantu batanjokyezza. kale kuba bangambye omukulu agenda na mikolo anoonya looni Newa naye Desi. yanze naje nabijjeeyo Desi. Oyo Rita ate emikolo gyayagala kwanjula na mukadde nze nabadde ngamba ndi na mukadde bamumpenzi bampesere mukubira akala kuba bangambye ali muzigomesi era zera zatunda basobola muwagira bobo ino mukolo ampenze mukubira akalango akagomesi lwaki si yateka musajja namwanjula lwaki aleka omusajja afune looni ate amwanjule Desi ebyo sibimanyi kale genda mu maaso Ritawo no mbadde just I'm saying just sibimanyi banaye kuba ngambye omuvubuka ali myaka 28 omukazi gwalina wa kinaana atunda gomesi owaayo osanga alina ekyama kye kyebeezuulamu naye nze Rita is the problem yazza ku interview nayo gera bigambo Rita yekwanira abasajja tomulidde mbu simanya ku myaka emito abigula simanya ababoda simanya ne bamulaba ekyo yali ku myaka 3 emyaka 3 Rita bamusanga gayi yali agenze mu bbala ne banne Rita najja natula ku table nga tebamuyise tebalina kye bakoze eki najja ne bamugula ate manya abasajja woboze tebalinga abakazi linako yeyekwanira omusajja yajja n'atuula we bali ne bamugulira bijja ne bitandikira nga tolwedde nze gyendi kati gwandiyani yakigamba kwati wali nze nkimanyi kuba katwogera mazima nze nkimanyi yekwanira omusajja then era osobola omukwana ne beeyagala ninga omusajja yakwana mukwana omusajja mwe mulungi si nnyo naye era akala ayagalika kubanga namukadde yamukwana nafunayo atalina kabine yamukwana nafuna Rita yamukwana Rita yamwogedde nagamba atalina kabina yaliyo Rita ekisooka oba omanyi omuntu ng'ayagala attention kubeera ne wennali mu maka ago Rita yalinga ayagala okundaga nti gyali nze nali simanyi nti nagyali yayogedde ku kya Valentine nagenda okufuna ebimuli nga simanyi nti Rita gyali ate nga yakimanyi gyendi okitegeera kati nze nali mpostinga byange ate nga naye wa followinga wa likinga wanteka mu favorites nga nze simumanyi ndaba muwala nengamba n'omuwala era nga omanyi nga balaba ali followed by your husband yo biki nga atambeeramu nnyo paka omuwala wennamu olumanyi mulamuwo nali mmanyi oba nze baganda be nali nina bemmanyika abatinitini neera nga sisuubira nti abaganda be basinga n'okubeera nabo balenzi kati Rita ngandayikinga biki nemala paka we nalaba video ng'ali mu nnyumba nengamba kyava wakiyanstalkinga ne tutandikirawo okweyagala okwevuma sinakwevuma bintu ebyokwesojja ebyabawala naye ate nze saabiriemu nnyo naye nze we nalabanga nga olaba nti nzize omwogerako nsaba muntu anyigira muki mutooke so era amanyi entalo zakati sizakulwana status bitch natandika obusiru nzamina kuba kati busiru kuba tebyatugasa era mama zonsalime namumulesi ne all in all nze nabeeranga ewaka nze mba girlfriend b'oyo guy nze yabeera ewaka for a long time nti nga gyendi nga mmanyi kyalya kyanywa buli lunaku naye ekizibu kyange nalinga nnoba nga buli we neetoololamu bwenti onoba nze nga nnoba Dayas nze noba onvumye nnoba kati nonoba nga bwonoba olinga nga we nnoba abalala nga simanyi oba baani oba ba Rita oba baani kuba Rita yagambye muno nga omusajja kye yalina gwe kasitovawo bwoti wabeera wajja
nga ukasita ofuluma oba weenobeza oba olagako wa maama wo nga wabeerawo obunalajja kati obwo obucaafu abakazi baali bangi nze ebbanga linabeereranga ewaka nga sinnanoba era ng'omukazi tebasobola leetawo mukazi mulala kati eryo ebbanga lyagamba mbu simanyanga we yajjira n'agogola oba yagogola yamanyi yali housemaid abula yabigogolanga ebyaddala nawe okkiriza yabigogolanga kuba nze natuka ekiseera nga ndaba sikyayinamu nze we ndaba bitabuse sirina kyenkolera muntu kuba newobikola dayasi olaba newobikola yafunamu ki yagogolereranga abantu be nga ogamba nti ffenna twalina obuzigo nze natuka ekiseera omusajja ajja wange ngaeyo sikyajjayo naye yagamba naye ne ku Valentine musajja yakulekewe n'agenda mu muzigo gwa Rita kituufu yandeka ate nze nali simanyi era abasajja munnaayi yandekamu gwe okkiriza nti omusajja yakukyakaza paka saawa 7 yankyakaza paka ku 7 temuna kye mwakola ku olwo n'agenda n'akikola n'omulala bali muti mwatyanga bulwadde obulwadde twabutyanga naye munnaye omusajja omwenzi asigala mwenzi ate n'ebintu byalaba oyagala omuntu ne waaba mwenzi ng'omwagadde wano kirwawo okuvaamu Rita nawe yayogedde mbu oyagalako omusajja omulwadde ng'ate okimanyi Rita kati omusubira kunjogerako kyekirungi newe mbanza golaba nze byenjogera wano bimuwaana era naye kyabadde alina okwogera mbu sente zikutabula ate wekibanga kyekyo kitegeeza naye kubeera we shared a husband right talina wagenda bakakasa kuba we shared a husband sente nze olaba obuzibu bwange nze sefula kyesiri dayasi oyo omuwala alina omwana Rita yazaala alina omwana amufaanana gwe kyewamanya ali myaka ng'ena ku 3 era wamubuuziza n'agamba talina mwana alina omwana amufaanana wano oba ne birthday yagipostinga ku gundi ye nze lwakwana nge sitera postinga mwana wange naye alina omwana yalimbanga omusajja nze oyo mwana wa sisita wange simanya biki nze nagenda mu bufumbo obwo ng'already I'm having a kid naye nze omwana wange nze bajja bange bali bamanyi nti nawe oyo omusajja kuba yakyogera wamupika omwana nga yamulabirira omwana nze oyo omusajja yali ayagala omwana wange gwe kyoba omanya kituufu kati nze sirina nsonga lwaki nkola ebisikiriza omusajja abasajja tebamanyi kye baagala nze nakolanga ebinsanyusa era nze nagenda okyayibwa ng'era kale yagambye oli mukano ng'era kale yagambye oli mukano gena mu nsaasi ologa waloga omusajja abasajja baloge ekitegeeza kituufu ogenda n'ologa abasajja era ne kati nsobola omukubira essimu nankwata ate ne twogera bubi ku Rita waloga omusajja ebyaddala anti yagambye busimanyayo omusajja akyamukubira Rita bamukubira essimu nze nsobola nti tetulina nkolagana naye nsobola omukubira n'essimu nakwata waloga omusajja nze ebyo byaggwa kati ndi ku byange naye I can confirm nsobola omukubira ate ne twogera bubi ku Rita ate nga yamulyako bwekitegeera nkitegeera ekitegeeza kye bangambye kituufu olimu eddogo kirabika akula yaloga akula yaloga omuntu gwogenda omala okyayo lwaki oba omuloga akula yaloga dayasi ye walabala yalaba nti ndi mulogo nze sikyeganye ekyo negwe lwaki wabeeranga mukyafu nnyo bwotyo ekyobukyafu nkigambye dayasi ekisooka Rita tasobola kunjogerako kirungi nange sisobola ekyokubiri omusajja yabanga n'abakyala bangi nga wonoba oddayo osanga yali ogenda longosa paka dinze Rita sikola mirimu era yakyogera mbu yakyogedde mbu bw'oga omusajja tokola mirimu oli wa buliri bwo nze we natuukanga nendaba nga bannaayi nga mugamba ngenze waka oba oyagala onsange waka nga bano baleeta eno bebagogola bebalongosa nze sikola era nalingamu oba boogera abo bakyalibe nali sirina kyenkola nga kyemmanyi mmufumbira nga kyemmanyi noleka abalala bajje booze
Nedda n'ebintu kale omenga kyo nti waka watukula noba sigwakoze eki sigwabikoze kyenkola kyakumufumbira kyokka ni waliwo n'omuyimbi eyangamba mbwera toyagala longoosa saagala deyasindeka saagala nina omuyimbi eyangamba yakulye munange kera kumakya nga bwe yakolese buli bwe yakusange waka nga waddugala nangamba nedda teyakeera kumakya yali saawa eyo n'alyoka akukamba wali nangamba mbusima mbunine ye mukwano wano twabuli osobola otereza nangamba naze kundya naze kulongoosa naze kukyala agera okulaba akakofira we yakatadde kajjudde enfuufu we kali tumaze okulya ababirese babitwale emmere yagya odalize ne mugirya abagireese babikime babitegule babitwale ate batya nga ate bagenzi badikoze delivery ne bagenda obisendako kaleeri n'obisenda Mukama Katonda alaba nze nkola kinyumira kuba nze n'obufumbo nabulimu nga gayi mwagala oba obufumbo oba kiki nze simanyi nga gayi mwagala naye nga manyi nti mukazi wange weba mudusi yakoza bintu mbiwaayo ne babikola ki ne babyoza n'obiwaayo mbiwaayo waliwo omukazi yali atwoleza engoye nga mbimuwa ne muwa sente n'abyoza nga waka tewaddugala naye nga siina kyenkola wafosinga omusajja ofuna omukazi omulala anti already yali amuyina alongoosa lwaki sigwe yabeera naye bitayatulako wadde mumaka wadde yajjanga bya wiiki banga bamuwuba ng'agenda ninze natulira ddala ewaka ng'era bakimanyi nti nze mukazi waani boy kale girlfriend waani ebyo abasajja okwenda kya bulijjo ate nze olaba n'abasajja bakemebwa wotatuula waka agamba ye kikyo ng'asomba era ebiseera bye nabeererangawo nga tasomba naye nga woofuluma ate nga ggwe yeefulumizza akajja banguka abakazi wali toli wife material tolina kyewagatta ku musajja just kwonoona ssente anti ye yamugattako era naye bamukyawa abasajja tebamanyi kye baagala Rita yaguliranga omusajja obusaati nga tubwambala nawulidde wano abooga tubwambala natubumupostingira manyi we kiruma ng'oyambala engoye mujawo zaaguze ng'onyuma musaati omusajja ng'omubuuza bebi esaati wagijja wangagamba nagenzi wali ne bagikubako ekyo ekigambo kuba wala kuliko ekigambo ki gamba nabadde ngitutte gikubako ekigambo nga nungi n'ogyesala ne mutambula oli agenda obeera eri naawuliranga afa Rita tebamukyakazangako Rita yalingira ddala side cheek wadde obufumbo tebwali bufumbo tagendangako out na musajja yakukusanga mukukusi so bibaawo naye omuntu aba n'omuntu gw'ayagala ate weba nga bwenna abaagala mubaamu gwateekamu oba ki nti kale wekiba kino kiganye katukole kino nze saamuzimba nga we yagamba ye yamuzimba yalumwa nnyo kuba ebyo ebintu biruma nga wateekamu omusajja obusaati simanya gojja ogogola nnyo nze nali musiru atagogola nga ndaba bayingiza nga wakiri mugigwamu ngeri nga kasasiro naye nga nze nga sijja kuba nze yampitanga nga kituufu mumanyi mukwano we ŋŋendayo kulongoosa ne ŋŋamba nedda nga mumanyi ebiddako kugogola ngamba jangu ewaka nga bali bagendayo abalava ennyingi ennyonyo nze nabeeranga real ng'omusajja mulaga kino nkyagala kino sikyagala njagala oyagala omonange first priority oba toyagala naye ku generation gye mulimu ebintu ebibatawanya nga birina kuba nga muli mu myaka 4 but you can't believe anyway mwalimu omukazi omukulu gumanyi oyo teyabi obuvuyo obwe twalimu at that time yalinze na Rita yalita nabakujja mwaka oyo omusajja abaana ba age ye naga kagende n'omukulu ndowooza mwamutamya ndowooza kikyamuviirako naga kati kaafune maama we amanye nti kati ayonka
fune maama we ekyokusatu kye kyakulisanga abasajja mu nnyumba y'omusajja nze sina musajja gwe nali ndeese. no Rita side wasombanga abasajja ani Rita n'omulala ani akimanyi n'omusajja yennyini ndowooza kuba n'omusajja yinza oba akimanyi nti bwaleetanga abasajja kuba Rita waaba akimanyi baamugamba kirabika bawaffe ye yamugamba sikyo kati awo sikirinaako idea ng'omusajja waavaawo se ng'oleeta omusajja mu nju kyo sikirinaako idea sikikolangako pozi nga nze nagambye oyo musajja njogera naye tusobola omukubira yali disrespect nene nnyo kwanza kudya amaka kuba tosobola kukwata musajja ate mu nnyumba gy'otasasula n'omutwala olaba newange gye nsasula ate lyajjayo ate ongambye oli yajjangayo anti ye nalinga mwagala omusajja mwamwagala olaba mugendera ne ku basawo wali omwagala nze bwe ntyo ng'omuntu waba Rita yagambye endoga yakizuula alabika yangezaako n'atansobola ate era tansobola Rita mmanyi ndi muyaye w'ennansana ate Rita mmanyi abeera zana nze nganze omuntu siri wa buvuyo n'empozi ng'obundeeseko ate Rita nze singa namuswaza dda kuba nze nnana by'obuseegu bye muno ate nkulimba yawulizanga omusajja nodozi zonna ziri muno nga yeegaayuula ate omusajja n'azikuweereza abasajja baba mulavu nga bawunga agabe birabako n'olaba nze ziri muno kulageko tondaga bwerere bwa muno buleke tondaga bwerere bwa mukazi ekituba kyebadde muwankijjewo nga maze olabako singa namuswaza dda ate be batankula entalo nze nadda wano sina ate tuli mu series ya noodles ogenda ozitendeka ate era nayagala dda oziteekayo lwakuba tiktok eviolate nga wakakateekayo tekamaana dda kikakavuddeyo nze nali ngenda bukateekayo ate era nsobola ofuna akateekayo nendala tebigasa era tebigasa tukikola tebigasa luli nali ngenda kikola kuba nali nina kyenwanirira naye kati tebikyali kalwaki ozisiimuula kuba tokyalina kyolwanirira nzaagalamu kati singa nazisiimuulamu nandikulaze mpulira njagala kukula tondaga zireke bambi tomuswaza buleke gwe sisobola zijjamu ebintu byemuli kagube mwaka gwaddi manya abantu bamanyira sigenda kukulaga nze nkola byange bikole naye tojja mu password wedaga kati kyekyokola ki oscrollinga ki obulira mu mutima oyagala ndabe tozindaga zireke ojja zindaga abalabe bagamba abalabe tindigazi message owaye naffe tulage ku yo lwakulageyo naawe basindikira okemebwa njakemebwa zireke gwe just abantu bamanyira tosobola kudda ku interview n'onjogerako fe abatakwatagana no yabadde awulira bubi omanyi ekizibu owulira bubi nze yasooka okukola interview wano namwogerako no so ate akubalanga mujjawe ngambe nakulaba nga wakyaza mujja wange awo so ate nze saana musaaga neŋŋamba nti oyo mujja wange lwaki kati nga balaba oyo nange soka olindeko gwe naye kiki gwe naye ki ate nno nze abalala saabayinaako buzibu ate oyo omuwala oba mukazi alina akamanyiro olaba bino byalumbalumba abantu we yagenda n'alumba oyo omuwala yamukubirayo oyo gwagamba musimanya gwe yasanga obugatto atalina kabina ate abasajja baswaza esimu y'omusajja we yamukubira jjukira bamugalira ebweru eyakyogedde basajja baswaza abasajja twalwana nze ennwana yange saaba bintu byakunswaza dayasi gwe akawala kakuba Rita omusajja yakuba muwala yakuba muwala yamuga gwe wano osalimbira akakamanyiro kajja gwa mu mbi z'omuntu
bamukube namukwata bamukwate abaki abasajja ng'omwagaliza kibi nedda si kimwagaliza tolumba nnyo omuntu atakuliiko omuntu aba takuliiko mwesonyiwe kuba nze nkimanyi gyali manyi nti ye Rita manyi nti nze bayagalako ne bba wange beyagalako twasharingako omusajja naye siina budde bwe sibulina omusajja amwe yali tabbu nga bw'ava mono ng'addamu ono nga lipstick ng'etambula mu oil ew'enjawulo kuba ze emboozi banaye tuli mu bintu ebitagasa namu wadde kitegeera kati olina abasajja bo nina ababba bange ate ali omu atali babiri era ne waliwo omusajja ng'obalina nina abantu bange okoze obwenzi banga yangamye wakubako essimu ng'omusajja akukooye n'agiwa Rita ayogere naawe era nkugambye nti akamanyiro kaalina nze na harassment naye yagikwata era nabirabye ku interview naye yagikwata n'aŋŋamba nga we yakugambye mbu simanyi oyagala ki simanya biki kati nze we yakikola naye waliwo we yakuba essimu era nali n'abantu bange ne bamukwata amaloboozi ne gayitinganya nze saayogera ng'akubye ya musajja nga yakubye ku ya musajja eri awo ekyajinga twali tugenda oba na mu trip oba twali tugenda n'omusajja ne tugikwata bannange be bagikwata n'atandika olololo nze ne bamuvuma nze nga soogera kigambo n'eki ebyo ne biggwa bannange entalo za laavu omanyi entalo zaaliko naye byakise okimanyi nti no obuzibu obuliwo simanyi oba ebintu bino cause tulina ministry ya ethics balina okuba nga babuulirira baanamu abawala anti woolabako gavumenti ekoleyo semina nga babakake bababuulirire kimu kyakkakabukasi kuba bwe banaabayitira temujja kugendayo ante ne banaatuuka kale tujja tikia nga mujja kugendayo ku mpaka babasomese wakati olaba bwe munaatuukira mu myaka 4 baanammwe kumakyokera kumakya ng'olaba noodles zitengejja ne babeera ku competition nze ntadde ezinyuma bonna nga balaba ba mikwano kibinja kyekimu ezo ne zifuluma ogwo omyeyo ne gugenda ne lukyo walukumakya nga lutalo lwakulwanira basajja bannange okulwanira basajja kuli ku TikTok kyokka nga bonna abalwana tewali aweza myaka 3 kati mwali mutandise n'okweroga kubanga bw'oli wangamba soka owulirize oli wangamba mbuno wali waloga omusajja yategeera atya kitegeeza naye yagenda wa maybe n'ategeera nti naawe okola ki muloga ndowooza ologa ebbanga litwogereramu nga mulesa omusajja ono si last year no this year kuba Valentine yali ya this year baba baweera ebifaanagano mutandise okuloga ku myaka emito temunaweza myaka 28 gwe muloga gwe muwunza ayina 28 gwe muwunza ye ogolaba yawunga golaba yagwa eddalu okuwunga si kwe kugwa eddalu yawunga omanyi lwaki yawunga naga kaneesonyiwa abawala abato kagende ku mukadde nze kyemmanyi kwoyo omusajja kyemmanyi era kyeŋŋamba takyakola right because of mmwe mwamumalako sente nze simanyi kati yafuuka dependent kwa muzaala nze simanyi banaye akukuta kunoonya looni kuwasa mukazi gwe yabadde nawo ng'amulabirira yakuba Rita naye yadduse kasi ategerede looni gye banoonya ate sitegenda wasa ye kyokka ate nga bagijja ku ye naye banaye ate bambuulidde buli kimu mulina gafunye nebangamba omusajja alye n'abonaabona yavadde yeewola ku girlfriend we looni ate awase omukazi omukulu atunda gomesi nimbagamba omukazi omukulu ampa obulaago omukolere yagenda okweyambaza ku mukolo gwe naye banaye
kyokka naye wamba omusajja ssente naye omusajja amwagala bitya kyokka mwagala abadde amuteekamu akasente gwatayagala ate gwe yadde ayagala okwewolako ssente ate awasa omulala banaye tuba tuli awo nga naye omukyazizza ate bane tugambe ki ate bonna nabategedde nkyasobola njabba kyaza mwenna otukolemu akagundi abawala bana no manyiko 3 n'omukadde omu nze saayagadde nnyo okunonooza birala naye eyo ebbina eryo eryazzo wano ne linja Samira era yebbina aliyina era yagambye yali so disappointed nti yali amanyi omusajja atambulira mu ggano nagenda bakubwako akaswantwa ng'emabega baakakuba oluyi so yagambye kalinga oluyi bwekati ne mwina byemufaananya ne Rita ki gwe tulanse owekkaanye mwina byemufaananya nze kyemmanyi just ate nze siri ajjumbira bakujjumbize kati ki mwenna muli banene mwenna mwina behind ebyo byetufaanaganya temubifaanana mwena mwalwanira omusajja ono bw'avaayo liyaddayo mwayagala omusajja nga buli omu alina omuzigo nekyo lwaki abawala mubeera we mutyo lwaki ogenda omusajja akukwana n'akuteeka mu maka gate anti oba temwesiga ate olaba omuwala w'ozaalako onfuna that mentality nti wenna agenda mu bufumbo ne bakola ki ne bangoba kuba oba omanyi toli ready kuddamu kukola ki kuzaala byolimu oli mu bya boyfriend and girlfriend kati omwana yaliwa omwana nga ali wa mami wa okay that's good badde manyi wamulikayo w'omusajja omusajja just ayagala bwagazi amulabira bagamba mwembi babatwala ne babanjula ewa taata we mwana gwe baatutwala buli omu bamutwala lulwe daddi n'atukayo n'agamba ekimyulo okijjeewa ndowooza n'oli n'atukayo ne bamugamba okijjeewa naye n'oluba abasajja toli battabbu baatutwala kati nga muzadde wawu leero omuleetera omulala ale nno nga daddi we bambi talina buzibu talina buzibu kuba katonda alabika yasigala busisigazi kulaba mutabani we twagenda buli omu yamutwala luutu ye ate buli omu namwanjula ewa sisita ikwera nange yantuuse wa sisita nagamba by the way this is my era naye yagambye bamwanjulayo nga mukyala we wa sisita we ne daddi we ne bamutwala nawe bakwanjula ewa sisita newa daddi kati emikolo gye bategeka ewaka ogimanyi tugenda kukima mukazi yanjiddeyo nalabika abawera naye nze kyemmanyi nze just nfuna that ka moment of boyfriend moment wadde bye tebibulamu omusajja ayinze nze yali mukyala we ku mikolo owoku birthday owewa owoku biici owokutambula omubbaala oba nali simugattako nze byannyumiranga nga biruma oyo ng'afa nga bimukutula nga wadde eri bo bateesa mu kukulaakulana nga gwe n'omutoolako omutoolako nze omusajja gwe nali mmumanyi naye ate era bino byatugamba ozimbazimba omusajja addi we yagiggale nze nali nagiggala danno nga nsigazza kyenjagala mukwano baby sweet kyolina okunkolera weŋŋamba nti kati mulanga alina beera wano beerawo ŋŋamba nti njagala kino kimu wano binyumanyi nga omusajja atambulira wano kuba tomanye balala bamwagala eyo emmanju oba tomanyi sente zaabawa kati weerumya wekka kumba oli muloosi togenda kufunamu kitegeeza wali omulozi ekwagala so sibutakwana nze era kale n'oba ologa nga ye bagamba ologa gwe nga gwe omuntu tologa balala mbu simayo nafeeyo simayo lyasira
Wamuloga kwagala. Bali abalala bakwane yamanyi. Abalala bayamanyi. Nzibane nenkira kumagene ntegeera nti ondoka. Ale kati okuloga kwanja olusobeera awo nga si bino bubya nsaasi biki ng'osaba. Ki? Ng'osaba. Sinika amanyo Rita. Nze tompita Rita. Brita. Choka nali era ne muyita Rita bana yayinga. Tompita Rita nze siminaako obuzibu just akakanya amalala. Alekera okwogera ku bantu abatamuliiko. Neta kuyinaako obuzibu omanyi lwaki? Wewe adaga abugambi relationship yasinga kumutawanya ye. Omusajja yali amwagala omusajja caringa kyokka nga alina ekikazi ekimulemeddeko. Kinze. Buli kaseera bino. Ate oyo omusajja yamukuba nnyo nze. Olebaddeko n'omusajja nakuba omukazi. N'owulira nga n'oba oŋŋamba nti onjagala. Olimba. Gwe osobola okuŋŋamba nti onjagala ng'olina omukazi ewaka. Temugatta, temulina kye mugatta, temulina mwana, temulina ki. Naye ng'ogamba simanya nze alemedde ewaka. Jjukira omusajja yabagamba nga tugatta mwana. Naye oluvannyuma akitegeera nti omwana teyali wuwe. Ate bakitegeera naleeti. Nnyo. Ng'oli abalimbye mu tugatta mwana. Tugatta mwana buli mukazi nga tugatta mwana oyo alemedde ewaka. Nenze alemedde ewaka lwaki nali sivaayo. Kyogamba nze kati saavaayo. Era solo gamba tugenda n'omwana wo. Anyway, kasito gize n'okiralifayinga naye ngenda kwegaira ekintu kimu totanganyizaamu no kiba kyetagisa zisiimu kwate zikyakugasa. Sisobola zitakati naye just njagadde amanye nti nzirina. Ate singa nazitadda nze lwakuba omuntu nze sirina buzibu dayasi ekikazi kyatonda abasirina buzibu. Weerira basajja bo. Neefunira baami bange abanjagala ennyo ne bagamba mbu mbaloga. Anyway. Nga 16 tugenda kubeera ku nnyungu ya Mawe Nyash Festival. Tugenda okubeera guno gwenyini omwezi gwe tulimu tugenda kubeera ku Nyash Festival nga 16 fena genda okubeera Ranks Venom ategese naku 3 Friday Saturday Sunday nga abantu badigida nyenya bakola biki. Pozi banga nawe genda beerayo. Newa. Ku Nyash Festival ku nnyungu ya Mawe. Kibira. Toja beerayo. Olwokuba ulidde mu Rita agenda beerayo. Just sigenda beerayo. Nze byo sibigenda. Ogenda mu nyumba z'abasajja? Nyumba z'abasajja? Nyumba ki? Bakulira mu hoteli. Waliyo kuliyibwa. No ngambi byo tobigenda kubiri bya happiness. Nze just ebyo sibigenda. Kati yo omusajja yakubiddeko ng'akubuuza mbuwaaye biki bino byendaba mwayogeddeko n'omusajja yankubidde bayirawo yankubidde omusajja ng'agamba ne mugamba ateka munenze yabadde ku siini kala tegula yadde akunenyeza anti nange simanyi alabika yabadde ayina kyayagala oyisaawo kuba sorry nkajjeeko kateeka kubona alabika yabadde ayina kyayagala oyisaawo kubanza yankubidde nangamba Britain ogendayo enkyankubira essimu ku interview ebyaddala mukubireko yeetaase asooka annyonnyolemu katini oba naakwata awo nawe tugenda okukaza nti ujja wadde otulimba nti mwogera ndaba beneeyitamu naye baaba omusajja naye munyiivu sajja munyiivu yakubidde nze ne mugamba munayinza yabadde ku gundi ku interview sajja watu waba tali na bakazi be oba ali mu store muki mu store ali mu store asomba Gomez nedda ati waba ino ziteeka ku display ekito kimanyi ate zeteekayo zokkakuba oddami kyogamba bamufunira akalimu takwata
takwata kankubira no mubuuzo oba ali nayo. Mujjawo naye nedda bambi naye naye muwala kwegamba yabeera wali bawala bokka. Hello babi, ndi ku interview gundi oli naye mugambe nga takwata simu. Katukoze tutya? Agambe ki? Mbukamunoonye babadde bizeemu aye kabadde kyoyogedde. Ali mu store bakola ku mulimu gwe gumu. Bakola ku gwe gumu Wali mukyala okubidde mukyala we? Okubidde naye akola wa mukyala? Akyaliwe just mbadde nkakasa kigambo ky'osaze. Akugambe gyali? Ngambye waali kamunoonye tumulindamu eddakiika nga 2-3. Hello. Owen, how are you? I'm good, how are you? I'm okay, ndi ku interview mukwano. Soro okufunamu eddakiika nga 5 just netwogera. 5? It's okay. Owen Agambye agenda kuddamu akola eddakiika 5. Agambye eddakiika 5 abadde akyajjayo gundi ku ddami. Kyateekayo ziddami. Kyateekayo mbu ziddami mbu gwakyogedde. Aze baŋŋambye ate naawe gwokubye na confirming. Naye olugambo lujja kunzita lumu. Banaye lugenda kutta nze bannaaye. Nze bino bintu nabivaamu wali obaddekawo nga omusajja olaba mulabe ate nga ayagala mubeere bakyali just. Ng'ebyo wabivaamu oyo katemba onomanya nti mwaliko mulaba. Nze sitera nakwogera naye bambi ejjo kati gwe oli ava ku ky'okusindikira vidiyo z'oli. Evidiyo nze yazeefunira teyazinsindikira. Wazeesindikira? Lwaki oba okebera essimu y'omusajja? Nze njikebera era nze omusajja yenna ayagala obeera nange oba oyagala oba toyagala olina okebera essimu ye. Nkebera essimu ye. Tonnafuna mukubi? Era onkuba njikebedde nze njifiirako. Tonnafuna akuba? Nina ogikebera era kati olikebera ekiri kutula omutima. Byankutula dda nenkoowa nemubiguma kati omutima kiwuma eno munda era naye mbikebera sina kipya kingenda sanga. Olisanga gobadde tosuubiranga gwe. Ate oyo baaba gobadde tosuubira. Ng'obadde tosuubira. Oyaluma. Manyi ebintu bino byeyitiriza firimu gye bagiyita somehow beautiful. Endowooza yeeyo oli yageza okusanga muganda we yabadde baawe. Mugiragira mukeberakebera oligwa ku kyobadde tosuubira n'otaddangulu. Mukubire aleme tuteeka ku holodi bw'atyo maama. Ffe twamutuma akwana ekyalo. Nakwaniramu n'abakyala w'ekyalo. Ani n'abakyala? Anti omukazi yali abasinga emyaka mingi yali n'abakyala mumu. Omuntu alina ssente mbu butayogerwako munnaye. Kituufu naye kati n'okwanjula kwonna azimuwe. Balina okwanjula mpazi wagambye. Si kituufu oli munnamawulire. Omusajja aleme kugwa mu looni ate batandika omubanja omugoba emisinde mu kibuga. Leeta sente za looni, leeta sente zaffe nga sente yazanjulamu bwanju sazikozeemu bbi. Gomanyi kyoba balina ng'omukazi sente afune looni nga agenda kukola bizinensi so si kugiteeka mu mikolo tegizza. Gizza ssebo gomanyi ki nga bagenda kugatta bizinensi. Onatandika oleeta amakanzu oba agaleeta oba tagaleeta naye nga bagasse bizinensi ya bonna. Kisoboka waayi nga ya bonna.
Ziremu zodi mukubire. Mukubire mugambe. Atuwe dakika 15. Atuwe 5. Bambi atuwe 5. Sajja ingeja ayogera mu akyakwagala eddoboozi alyogera la muggundu. Bambi tacyanjagala bambi. Ate kati ebintu bya bino byalimu dakiika 5. Owen mwana gwe dakiika 5 teziweddeeyo balinze nze. Balinze gwe? Tulinze essimu yo. Balindemu kujasika nje nditsala kubo. Nditsala kubo nzira ku dduuka. Oli kusala kkubo? Netwe dakiika 3 ng'osala ekkubo. Anti wano wendi mbasa atambula nga ndikola kindi ku ssimu. Kati dakiika 2. Kale sala tebakkuba ebyuma. Adda ku dduuka abadde akuva alikola delivery. Delivery yaki bannaye? Yamaggu Gomez. Oba mu weekend yabava bijjayo. Nedda sibagamba akola mu Gomez. Ni omukazi? Omusajja. Ati mukazi banga omusajja takyalina mulimu. Kati abeera ku mukazi bw'ati. Ate omukazi alina edduuka lya Magomez. Kati bu weekend bitu baba bijjayo. Bazi lero Monday. Monday. Bava ku site. Anti gwa ngamba munnaye. Uncle Owen. Uncle Haji. Haya salawo kati ayina omu. Uncle. Ayina omu. Wano gwe yali agenda okujjako looni ya mudduse. Naye bannaye. Oye yakuba Rita gwe agenda okujjako looni. Yamanyi looni yeba na yebera abakazi okwekebeza amasimu bangambi n'omukazi ne yakebedde simu n'asanga mugundi. Pulani y'emikolo. Nze simu mpagira abagikebera kati singa seragikebedde yandi bisanze. Mpagira abakebere simbanyigira abakebere buli kamu. Oba olira okoye soka wesindikireko ebimu jabira bedda oba oli ogenda kwabika. Soka omulemu. Soka omulemu kabemu go kabye. Ebirala otule nga kayo kakufuwa kwanti biri bo bisoma ku pressure tebakusanga. Soka ne wesindikirako. Seba asala kubo. Kyeyogeredde. Adava kujeyo bintu. Nayo mami wange yanyigidde. Atoyine yakunyigidde. Butatereera abwo. Era obwo bwenzi bwobwo. Kijavudde ku kyanyige. Ya kiki. Takwata simu zange. Nanti kiki lwaki tagikwata? Agenda gikwata brampa kagenda gawenva wano. Ewuwe. Ngenda ku mulimu kwe. Byampaka. Ayina gikwata rampaka watagikwata. Omwami otembeera mwenna. Tatubeera ffenna. Weekend wabadde naye. Kalwaki abatakwata simu ye. Nedda nina bye namukoze. Nempulira nfa gwe kyomanya wenviira wano. Yekka gwe olina kati. Yekka ombwati. Wadde owumuddemu kulugaga kusigazeeko omu. Nedda nze era bulijjo mba nawomu. Ombwati. Ono kanzemu mukubire kubo teriwedde. Asala kkubo kyanti kisinziira. Ayinza okuba ekkubo asala alina gwasaza. Alejjukira oli musazi w'amakubo. Gwasaza wakwegendereza byuma bimukuba asigala ati yamuwa kamera. Naye bannaye kika. Uncle Owen. Uncle. Okubira ni Uncle Owen. Nkubira Uncle Owen. Kayoga n'essimu ya Rita nayo gina. Sijirina. Olina account ye. Aja na blocking anza. Da. Uncle Owen muleke. Tuli mulaba olululiba olwo. Alitubuulira ensonga ze. Buzibu ki? Obwamutuukako. Zibu byasanze. Yagala okusanyusa abawala bonna yamaliriza yavuwadde. Obwavu munaye nze saalimu. Simanyi na kumanya. Kale Uncle Owen
kulabyeko gwokubira bbaawo okubira Uncle Owen bange sobola mukubirira wano kubira omukyala omugaye tuwe kwa Uncle Owen no sorry okubidde ngamba omukyala yennyini mukyala ki owuwa Uncle Owen omugaye tuwagala ku bbaawo nze ndeka sirina nnamba oyagala kuntemula ssaawa zino ate kutemula atya nze nako kyankalanya abantu abafumbo ate nga mukyalina ennamba ya musezi yani ng'olaba nsevinge nerinnya nga inabbi asi yono ate omulala yabadde akukubira nkikutte n'enkijjako ano waba asala ekkubo nera nga mwesonyiwa waba asala ekkubo muleke yasanga mwami wange obudde bugenda wala agenda kwepikiza ku mulimu njagala mulabako mutwalire ku juice alowooze omwagala nnyo nedda agambe kiri kyososi kyekituufu alowooze nedda alowooze nti ntegeera alowooze nti otegeera kumbe omaze osala ekkubo Uncle Owen endala 2 naye bannange bye bbiri zokka nedda Owen mwana tuli wano abantu balabaffe mukwano naye nje dakika tezisuka leero bitompuli andi kusala muno omukundi funa wooyimirira yawe ngenda kufunawo wano anti funawo twogeremu wano katini nnyo ngenda kufunawo anti tovaako mufere tovaako nenge emmotoka nyingi motoka nenga tukuwulira just ofuna wooyimirira dakiika 5 omanyi gye mbadde tetumanyi tetumanyi omanyi gye mbadde oŋŋambe wallahi tetumanyi obadde eri ogenda ku dduuka wenzira naye baŋŋambe emikolo gyengedde maama muli bulala nina gye nabijjeeyo kakati sooka oleka ekyo nze kyenjagala okumanya kiri kimu watuuka otya abawala bali mu kuyomba n'otuuka okugatika abaana bwotyo ab'obuwala okutuuka ku ekyo otuuka otya okugatika abawala abundi n'okola valentine ebirabo ono n'omuwa olw'eggulo oli n'omuwa ekiro ono n'omwebakako ku ssaawa 7 oli n'ogenda ku makya emwebakako era wekyali tewalabye interview ng'omwana agamba bw'abamanyire okutuuka ku ekyo mwana kyoyo Rita Brita bani Rita yali mukazi wange nga yali Rita agamba yali mukazi we ngono Brita wafuluma nga Rita omuyingiza tetwawula mukazi na malaya ani kuombea ni yali malayawo Rita yali mukazi wange kati oba oli ate wayogera oli amanyi yali malaya ate malaya omuwe ebirabo ebirabo baabikaka teze yabimuwa mubuzo banze yabimuwa ze mu bintu gwe nawe ekirabo nga kiva ku mutima yali omu Brita yali Brita ekitegezo lwali ozanyisa muzanyisi oli yabimuwa yali mukwano gwange yamusalirawo naye mbw afune ekirabo abakwano bagamba kijalabika bubi kati awo ate byayogera babisimanyi ekitegeeza kati Rita kyayogera kituufu Brita yali yakuloga kuba nakati era yakuloga Brita mulogo ebbanga linamala naye nga salabawo ddo kyokka nga bagamba Brita yali mukyafu naye ng'omulemerako nga ye Rita ajja n'alongoosa oleeta abakazi ebintu ne bibeera omwo biki oli nga aliwo okulongoosa nga walongoosa wawe oba waliwo nnyini waawo ng'alongoosa boyfriend we kati ye alabika yali house girl sawa yonna omusajja akwegaana n'akuyita house girl bannange kankwerekereze naye emikolo mpita nkwate bagambye ogenda mu mikolo emikolo mujafuna kaadi mpa kaadi ate bagambye naye kati ng'ovaako akasembayo Rita yaŋŋambye ekyasinga okumuluma wabakwana bonna abawala ab'enjawulo n'osembayo ng'ofunye omukazi omukulu akuzaala n'okuzaala
Anti kati olaba alina akapima emyaka oli atunula munawalaba naga ayitagana kuba mulokwana okulwana na maama we aliko kyogamba okutunulya ngo olina olubuto oluti oba lubuto nedda kati omuntu bapimisa maaso ale n'ekirala oluusi abakazi tukwana bwongo kazi twagala bwongo tetwagala bwagazi kusubeera mbu osindika businisi n'abakazi tuba bwongo kwaliko alina obwongo obutono kale mukama wange saagala kale maliza emirimu gyo naye news ziza muno tozitanga kuba bangambye olina nnyingi eza Rita ate n'ekirala kyeneerabidde okwogera ani yaba olukusa okuteeka ekifaananyi kyange mu ebyo ebintu obunaku bukuluma tolinaako ya time gwe kyembadde gamba nti ekintu ky'ofulumya ku social media ne kibeera all round social media oba okiwadde public kuba nze sirina kye nali nfulumizzaako anti kyegambye kitegedde tolinaako data anyway alabika oli tamwetaaga yeetaaga ggwe akubye muteekeko kintu kimalirizi kituufu hello omukyala talina ya time nandi ngambye nensooka mmuteerako ate kisussa naawe Owen Owen tolowoozesa abantu Owen ndeka tolowoozesa abantu ng'omumuteerako ku ddiiro ki kuki okitegedde kyembadde ngamba ki kino ekifaananyi kuba definitely oli bwakulaga account y'omuntu abanga akugambye nti yoyo ate ekintu kyoteeka bwoti ku public social media it's public obanga okitaddeyo for public use nze ebifaananyi byange ebyo nga saayagala bantu postinga naye ensobi gye wakolanga omukazi oli yakuwanga ebirabo kyokka ate ebirabo n'obiwa Brita n'abyambala n'abyemuwala yabyogedde anti kati waliwo manyi kati ebya media bizibu nnyo oli ajja kwogera byayogera na nsonga ayagala kuyisaawo kikyayagala naye era talina kyafunamu ne waayogera ki yabadde n'ekintu ku mutima nga agenda basinga nagamba kakyogere kiveewo kati kyavuddewo yawonye alabika agenda agira atunzaako abalala atunza tomugira nnyo naye kyembadde nkusaba luli kibadde nti nkwegayidde totanga gundi videos ze kubanga according to Brita yazijja mu ssimu yo ng'oli azikuweerezanga tozitanga ate kati nze ninazo obudde bwe nze bayizayo waliwo ebintu ebimalira obudde okusinga ebyo ekitegeera ebintu bingi ebimalira obudde okusinga ebyo okuddaawo doyidoyi nedda olina emirimu mingi nze sirina budde obwo bwoyo okuddaawo mu notisi byenotisi akyawo nze sirina budde bwebyo naye zisiimuule zideritinge kati awe nzidiritinga mu ya Brita ne zivaamu ate wammaate kubanga nze sirina kintu kyonna kye nzijjukira mu ku Rita yenna bakiri mu ssimu yange omukazi wamukyawa buli yakola nebbanga lyendudde nga soogera naye sijjukira ate yagambye omukubira mwogera okuba kingonoonya ki kyalina ekyamaanyi kale mukama wange kale siba bulungi kale yabadde alaze nedda abadde agenda kusheminga sikyagala ekyo adde waatusa ayagala kusheminga mukazi naye nudes muzisiimuule mbeegayiridde nze sina kyengenda kuta amiina ekyo kyogenda mu kamera togenda zita bambite mu muswaza nze sigenda ta kintu kyonna just taddamu kumanyira abantu kyovulaba ngambi n'okuzindagandika sagala kulaba bwerere bwa mukazi tizoke kale